President w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni Addukiride abavubuka abasika Chapat mu division etano ezikola Kampala nga banawadde ebintu byebakozesa mu bizinesi eno nga n'abatalina midaala bakolera agibafunidde basobole okwejja mu bwavu. Ennaku zino 12 n'abusimula bonna n'abusooka n'abuteeka mu mazzi. Bano bakuŋŋaande Makerere Kavule ng'abawadde katoni z'engano n'ebidomola bya buto ng'ettulino alitise Faizo Ndase avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka bawangalya mu zigeto wansi wa yafeesi esangibwa e Nakawa. Faizo ategeezezza nti omukulembeze takoma ku kyakuwa abantu bano bikozesebwa wabula buli kiseera abatuma babalambule nga kino akikola okukakasa nti ebintu by'abawa babikozesa bulungi. Teri muntu yenna mu gavumenti ya president emyaka gye tubeddeko asobodde okutuusa service ku muntu nga ya bizinesi ng'eno gye tulimu okukola. Bano basoose kusomesebwa ku ngeri gye balina okutambuzaamu emirimu gyabwe basobole okugifunamu nga bakubiriziddwa okutwala omulimu gwabwe ng'ekyebbeeyi basobole okwekulaakulanya. Naffe kati bakolako omulimu tetubakkiriza birya, tukanula amaaso tulabe nnyo. Buli w'owulidde akasente muzeeyi kaasindisa awantu mugendeyo mu kabanje. Babavubuka n'abakyala abadduukiriddwa basimye President olw'okubalowoozaako nga bamusuubiza nti tebagenda kumuyiwa. Nze era omuntu annyamba bwe ŋŋenda naye atannyamba tankwatako. Sijja lemwambwe oli agaba mmere bakuwadde Museveni ng'ate olitampa. Mayombo Daniel nga ye kansala akiikirira abakadde mu Kawempe aliko byanyonnyodde ku nteekateeka eno. Ku kyalo muluka ku muluka naye nga gwe tulaba nti ali mu kifo wasiikira Chapat nga kesi tejja kumugobawo oyo gwe twayise. Weewunye mu Kawempe twalonzeemu abantu 20 gokka mu bifo eby'enjawulo naye ng'oli amuli mu kifo kesi we temugobera. Naye nekyogamba nti kesi sebagoba kituufu ddala ate naffe tetukyagala. Anani ya Nsereko yakusakidde eggulire lino ku Steve.